Sika ssente okwagalibwa n'okuganja ng'okozesa omuceere. Obadde okimanyi nti nno omuceere ng'oggyeko okugulya naye omuceere eddagala. Nze nsiiba mbagamba buli kintu kyonna Katonda kye yateeka ku nsi kiyina amaanyi gaakyo ag'enjawulo. Naye bw'oba ng'obadde tomanyi oba oyina okuyiga. Omuceere guno eno guyina ebyewuunyisa, guyina miracles, gukola ebintu by'otasobola kumanya. Abantu abamu nga mu nsi ez'enjawulo naddala zino ensi eza Asia nga kw'otadde n'Abawarabu be tukolera, Abachina, aba Indonesia, aba Philippines, nga kw'otadde Abakoreya, omuceere guno bagunaaba. Bagunnyika ne bajjamu amazzi ne baganaaba era nga bo bagukkiririzaamu. Obadde okimanyi nti omuceere guno gusobola okukolera ebyewuunyisa? Wabula amannya yenze Sheila Adita. Atannaba kubanga osubscribinga jangu osubscribinge w'obanga oli mupya. Wabula nga mmwe aba subscribing edda neeyanziza nnyo neeyanzeege. Temukoma okwo wabula ate ne video zino muziviewinge. Gye mukoma okulaba videos zino eno bannaffe abalala bajja kuba nabo batwegatta ku kubanga ziba zitambula. Womala okuziraba nga nazo zitambula nga abalala nabo bajja nga batweyungako. Nabagamba tuliwo kumanya, kuyiga, kusomesa na kusomesebwa. Tuyigira ku bannaffe wabula teekako n'abantu abalala. Ebintu ebimu tubirabanga eby'olusaago ne munnange bibeera bya ddala. Obadde okimanyi nti omuceere guno eno gusika ssente era gukuuma ssente mu nsawo y'omukazi ne mu nsawo y'omusajja. Omuceere guno nga gusobola okuggyako ebyo byonna ebikutawaanya mu bulamu kasita oba ng'omanyi engeri y'ogukozesaamu. Kye tugenda okwogerako olwaleero, omuceere eno mmere era abasinga mugiwoomerwa nnyo. Wabula ate mu kubeera emmere ejjanjaba endwadde nnyingi nnyo, teekako n'okwera ebizibu. Erimmwe abafumbo, erimmwe abalina amabizineses, erimmwe abakozi, omuceere guno eno mugwetaaga. Omuceere guno eno gugenda kuceera nga w'owulira ekigambo kuceera, nceerera. Gugenda kubanga gukusikira emikisa egyo egyakuvaako. Gugenda kubanga gukusikira ssente ezo ezitayagala kutuula mu nsawo yo. Gugenda kubanga gukusikira emikwano emirungi gugyewo emikwano emibi. Gugenda kuba gukusikira okuganja eri abantu bonna nga gwe buli w'oyita buli omu akulengera mangu obanga kimuli. Ne gw'obadde tosuubira kukwagala abeere ng'akwagala lwa muceere gukuceeredde. Mmwe abalina bizinensi ezimutera okulaba abantu abamansa omuceere munda mu bizinensi zaabwe mu maduuka naye nga tomanyi. Mmwe abazimba amayumba mutera okulaba abantu abamansa omuceere mu nnyumba ezo ku misingi naye nga tomanyi. Mmwe abaana ab'obuwala abakola mu biyumba mutera okulaba omuceere mu nsonda z'ennyumba z'abakama bammwe naye nga temumanyi. Mu bisenge, mu madiiro naye nga temumanyi. Omuceere guno nga bwe mbagambye nti nno ddagala nnyo. Tugenda kulisomako igwe ayagala ssente. Era bw'otyo kwata omuceere omubisi nga tonnaba kugufumba, ojje nga oguteeka mu nsonda y'ennyumba. Otandikire mu nsonda ey'omu ddiiro, ensonda zonna nnya obeere nga oteekamu empekezo ez'omuceere z'oyagala. Mu dining, mu bisenge by'abaana yonna beera nga oteekayo omuceere. Wabula nga bw'ogamba guno omuceere njagala gunceerere. Gunceerere ssente zibeere nga zinkyalira bukyalizi. Ssente zibeere nga zinneekuumirako. Nsika ssente zibeere nga ziyingira ennyumba eno. Mmwe abafumbo, ssente zibeere nga zituula mu nsawo ya bba wange. Bba wange abeere nga ne ssente. Wabula nga nammwe abakyala abakozi ng'ogamba omuceere guno njagala gunceerere, gunsikire ssente, mbeere nga nkola ssente. Omuceere guno njagala gunceerere era gunsikire abagenyi abalungi, abagenyi abatalina bigendererwa bibi mu bulamu bwange. Omuceere guno gubeere nga gunsikira emikwano emirungi eginangasa mu bulamu. Omuceere guno eno gubeere nga gunceerera gundeetere abaana abalungi, abaana abagezi, abaana abanjagala.
era nga naawe alina bizinensi osobola okukwatako ku muceere guneeno n'obeera nga okanyuga mu dduuka lyo n'ogamba omuceere guneeno njagala gundeetere bakasitoma bampe ssente, bakasitoma abalungi abagulirawo, bakasitoma abaagala ebintu byange, njagala gusike emikisa, gusike abantu obo bonna abalina ssente babeere nga banneekuumira ku bizinensi yange ate nga babeere nga bangulako. Ago nno ge maanyi g'omuceere. Era nga omuceere guneeno erimmwe abazimba abatandika amayumba gubeere nga ogumansa mu nnyumba nga wakatandika okusima omusingi ogambe ennyumba yange eno nga bwe ngitandise okugivaako nga ewedde. Njagala omuceere guneeno guceere ennyumba yange eno gweremu buli bisiraani abo bonna abagezaako giyimiriza gubeerewo wabula ate gusobole okuba nga guwanirira ennyumba yo ebeere nga edduka mangu obeere nga ogimaliriza. Ago nno ge maanyi g'ebintu Katonda bye yatonda ku nsi. Buli kintu Katonda kye yatonda ku nsi kirina amaanyi gaakyo, kirina hidden powers. Lwakubanga ffe abantu ebiseera ebisinga tuba tetumanyi bumanya. Naye munnange kweno channel tujja kuba tuleeta ebintu by'enjawulo n'obujulizi obw'enjawulo. Gwe n'atanaba kuba nga subscribinga mugana wange subscribinga, olikinga channel ate era ogisharinge, imbaagala nnyo.